Mama Destiny Winnie Nwaji recently wagamba abantu nti nakwata bukwasi tata omwana yankwata bukwasi neyogeza amazima twagenda okuzala Destiny wali mu vaka ya senior 6 zenali jasma mu high school kitegera wali nsingako ku myaka kati kufembyani yakwata munne bannange ate kirala oyo mwana tewali wumbiso nti ogundi yakaka munne n'okwadde nti wali nsinga emyaka naye twali tweyagala era netukanya netuwa mukwano twekuzala Destiny so omwana binajja kula nga abiwulira olowooza Destiny anawulira atya nti maama ni taata basikanga n'omuguwa mu midiya nti ate nga maama agamba omwana nti simanyi bakuleetera munnange omwana tumukuze mu ngeri ennungi newankubadde nti wamuvingako naye nzikiriza ndabenga ku mwana abakazi bangi baana bangi bakuze mu mbeera bwetyo newaffe nekisobola mukuza mu mbeera bwetyo nga manyi taata we bambi maama Destiny kwegayiridde jukiramu nga wetweyagalanga jukiramu byonna byetwayitangamu sakulekerera nawe kimanyi obulungi sakulekerera. Taata w'omwana wa Winnie Nwaji akulukuse amaziga mu katambi akapya ke yakabeera nga afulumya. Lwaki ngenda kusaba subscribing hano ku SMX Media nti bonna abasubscribing hano ku SMX Media bakimanyi tife tukwata ku nsonga tumala kugigusa tetukwata wano ate ensonga tugikwatako tukuwa details zonna paka owulira nga oli satisfied ensonga zonna nga tumaze okubeera nga tuzikoonako. Ensonga twagitandiseko ku makya g'olunaku olwaleero ssaawa zino nkuleetedde taata w'omwana wa Winnie Nwaji ng'akaaba amaziga ng'ayogera ebyama byonna Winnie Nwaji bye yatubuuliranga ebituufu kati ye ate ng'atubuulira ekituufu kati kiri gy'oli otwala statement za Winnie Nwaji oba otwala statement za taata w'omwana wa Winnie Nwaji. Okusinziira ku Winnie Nwaji yagamba mbu waaliwo enkolagana etaali nnungi mu kubeera ng'afuna olubuto lw'oyo omwana gw'alina neera okusinziira ku taata w'omwana wa Winnie Nwaji yagamba mbu yakakamukake kyokka ate ono agamba tesaamukaka nze ne Winnie Nwaji twali mukwano wadde Winnie Nwaji yali ansingako obukulu naye twali twagalana ng'abantu abaagalana boyfriend ne girlfriend saamukaka kaboozi to the extent olubantu olowoozesa muneera omwana ono oyo obutayagala nze ndabe mwana olw'ensonga namukakabukake bw'atyo n'afuna olubuto kwe kuzaala omwana ensonga yakimbunira oba tayagala kubeera nga andaba n'ebyo byonna ebyayogeddwa mbu tayagala kubeera nga alabirira mwana ensonga lwaki Winnie Nwaji yamuggyako obuvunaanyizibwa n'okubeera nga tayagalira ddala Winnie Nwaji alabe ku taata we omwana alabe ku taata we leero n'ensonga yazisaabuludde n'atutegeeza muneera ye ng'omuntu ayagala nnyo okulabirira omwana kubanga n'omwana gwe yazaala mu mukwano gwa Winnie Nwaji amanyikiddwa nga Irene ensonga yabaleetera okubeera nga baawukana ye amulabirira so ayagala n'ono omuwala omukulu naye abeere nga amulabirira ye kyasinga okubeera nga ayagala okufuna access ku kulabirira kw'omwana n'okubeera nga asobola okulaba ku mwana so singa Winnie Nwaji wayagala mbu ye abeerewaawo nga talaba mwana we mbu ne walikola te ne walikola atya talaba mwana we n'omwana we ne wamugamba nti maama njagala kulaba ku taata tojja sobola kubeera nga amulaba. Obutambi bwonna kambukubwe buli we naakuzanyira eno gundi ngenda kuzanyira okuva gye byatandikidde okuviira ddala kali akasoose ng'akaayanira omwana ku gate watyo poliisi nejja n'emutwala. Story nazikusomeddeko ensonga lwaki Winnie Nwaji tayagala ono alabe mwana omusajja byonna yabyogedde olw'ensonga omusajja yakola obwenzi ne mukwano gwa Winnie Nwaji naye n'amuzaalamu omwana. Winnie Nwaji yabagamba bannange olubuto mu lugyemu omukwano gwange alemezaalira bba wange mwana ensonga ku byava byonna okubeera nga bitabuka to the extent nti ssaawa zino eno birina mu mawulire mu ngeri efaanaganako bwetyo. Akatambi ke kano ngenda kusaba kintu kimu subscribing on ku notification bell ebisigadde obitulekere. Tiyakugoba wano gwe omwana we tiyakugoba Nwaji tiyakugoba omwana we Nwaji tiyakugoba yangoba mwana we nze sirabe mwana wange sirabe mwana wange Nwaji tiyakugoba Nwaji okirabye oyikiyingidde omwo nga kisibye bbiina mwana we polisi tiyakugoba wano ono gakaanira mwana bannange gakaanira mwana poliisi ezeyadda bannange nogiyani nagitoba olimba
Mwana wangi nwaji jagala mwana wangi mwana yeye abatata wo njalayiro nti tali mulaba mukwano nze yamusindika era abatajja mulaba ne bontwala mu kooti nja kuleka mbakubye bonna abe kooti kubanga tebaaliyo nga nkola ki mambo naabona naye. Mama Destiny Winnie Nwaji recently wagamba abantu nti nakwata bukwasi tata omwana yankwata bukwasi neyogeza amazima twagenda okuzaala Destiny wali mu vaka ya senior 6 nze nali nkyasoma mu high school kitegeera wali nsingako ku myaka kati kufembyani yakwata munne bannange ate ekirala oyo mwana tewaliwo nso nti ogundi yakaka munne newankubadde nti wali nsinga emyaka naye twali tweyagala era netukkaanya netuwa mukwano twekuzaala Destiny. So omwana binajja kula nga abiwulira olowooza Destiny anawulira atya nti maama ni taata basikanga n'omuguwa mu midiya nti ate nga maama agamba omwana nti simanyi bakuleetenga munnange omwana tumukuze mu ngeri ennungi newankubadde nti wamuvinga on naye nzikiriza ndabenga ku mwana abakazi bangi baana bangi bakuze mu mbeera bwetyo newaffe nekisobola mukuza mu mbeera bwetyo nga manyi taata we bambi Mama Destiny nkwegayiridde jukiramu nga wetweyagalanga jukiramu byonna byetwayitangamu saakulekerera nawe kimanyi obulungi saakulekerera. Mama Destiny Winnie Nwaji recently wagamba abantu nti nakwata bukwasi tata omwana yankwata bukwasi neyogeza amazima twagenda okuzaala Destiny wali mu vaka ya senior 6 nze nali nkyasoma mu high school kitegeera wali nsingako ku myaka kati kufembyani yakwata munne bannange ate ekirala oyo mwana tewaliwo nso nti ogundi yakaka munne newankubadde nti wali nsinga emyaka naye twali tweyagala era netukkaanya netuwa mukwano twekuzaala Destiny. So omwana binajja kula nga abiwulira olowooza Destiny anawulira atya nti maama ni taata basikanga n'omuguwa mu midiya nti ate nga maama agamba omwana nti simanyi bakuleetenga munnange omwana tumukuze mu ngeri ennungi newankubadde nti wamuvinga on naye nzikiriza ndabenga ku mwana abakazi bangi